Omalo kubeera political failure ebintu bigenda bijja. Mpuuga is a political failure number 1 kat today. Political failures. Mpuuga bamukaako tasobola yadde kufuna kalulu ka mukazi we ng'agenza okwesimba oyinza okwesanga alina akalulu kake kokka mu box naye ng'abaana bali luddawo baakawadde Bobi Wine n'omukyala we ng'akawadde ki kakati abo bwegattako bagenda kukuyamba ki olete mukaaku amulala ani Mike Mabikke takyasobola oyo yadde eddakiika n'emu yali emupi wano nga bagundi basebaana bamuleese kooti bagimwambaze tumusanga pesa twatereza terezi nga lingidde mukana akatulika eno wansi ate kati njagala okubuulira alliance gye baakoze tabagenda kufuna the MP nogo they can't get even if a single MP kubanga ekisooka ye gundi bw'anaabaze ku bwa president yagenda kugwa agenda kufuna 001 wajja kufuna akake n'akamukazi we negiyawasa obwajja bufuna 0001 wafuna ajja kafuna tagera kuweza kitundu kimu ngalaga amanya y'obuwagizi bungi buvaawa Masaka yonna Masaka obuwagizi ng'oyagala ba president ogenda bafuna Masaka twagala atambuleko nga Kyagulanyi bw'atambula yes alage ku nsi yabadde alowooza nti banasobola okusika amasannyalaze bafune abavubuka abo naye Katonda Katonda akumma ebintu byonna akuwa okutegeera kubanga bw'aba Mpuuga ng'ali ku level eyo ng'asuubira ne sikini okusika amasannyalaze afune obwa president addeyo alime emmwanyi ze kubanga musajja muyivu n'obugagga abulina ne ssente asobola okuteeka mu mwanya akole kyagenda alime ebyobukulembeza yes gali udda amasannyalaze goyogerako talenti n'okutegeera bintu byanjawulo omuntu wa talenti ayimba n'agende mu America nakuba ekivulu ki waliwo watajja kutola mu atajja kuyingira omuntu yekka ayina miracle n'agamba nti Katonda agaba miracle Kyagulanyi oyo Mungu yamuwa miracle era talina kyabanja nsi Kyagulanyi talina kyabanja nsi Mungu yamuwa yamujja mu ghetto n'amufuula omubaka wa parliament n'amuteeka ku ballot paper n'awangula akalulu ke n'atakafuna ali ku international level buli gyagenda bw'ayagala Trump amumiitinga bw'ayagala ow'Obungereza amumiitinga owa Ukraine baali bonna kakati oyo kirasi ndala kati bw'oba Mpuuga tosobola na kumiitinga Ruto ow'e Kenya Mpuuga tasobola kukola appointment ya Ruto Mpuuga akole ekintu eki akola appointment y'ono omusajja Oginga Odinga eba miitinge tubalabeko nti bakoze eki Kyagulanyi bayita muyite MP bonna b'e Kenya bagwa bugwi ku ttaka nga balabe kwani ku Kyagulanyi kati gwagamba nti ekirasi yo eggwanga Uganda lyakomebwa okumanyibwa mu nsi yonna lyamanyibwa kwa Amini omuntu alizizza ku mapu ye Kyagulanyi ebweru tebamanyi Museveni bamanyi Kyagulanyi gy'olaga eyo yonna kati buwanga obulala Kyagulanyi musician becoming a president kakati goyinza okugamba nti omuteeka ku level yemu n'abantu balani skill tebali mu kirasi yemu abantu tebaagala Kyagulanyi ng'omuntu message Mungu najja ayamba Kyagulanyi nze ndi omu ku bantu abalaba Kyagulanyi nga tasobola ng'atandika era nalowoozanga nti product yaffe eya Museveni eyise mabega egende muki nkujjukira bunnyo nga nkukyaza kuddewo kati ngenda Kyagulanyi adda step to step ava mu bubi ngadda mu buki buli lunaku agattako buki omukwasa omuzinda n'owuliriza yatandika si bwakola ki natunuulira Kyagulanyi ne Mwenda kubanga Mwenda mwagala nnyo ne Ssemujju n'ono omusajja ani ono omusajja Ofono Opondo si bangu baakuteeka ku kisenge naye Kyagulanyi yateeka Andrew Mwenda era namuga tonyigiriza ane kiga kyeyagiriza eky'oluzungu nga neewunya ono omwana afunyera kapasite esobola okulizoninga omusajja ono first of all munnamawulire muyivu ate atambula ali exposure naye yamuniringa amanyi obukodyo bwonna bwe tukozesa mu mawulire mu communication that debate Kyagulanyi yewangula 10 ku 10 okukitegedde kakati oyo mulala buli wajja to present something aleeta kipya kakati ava mu bubi ngadda muki kakati gwe Mpuuga tokyasobola nkugaye tosobola kuyita yedde Odinga owa Kenya kukola naye appointment ona meeting aba Zelensky exactly agenda mu Congress ne baku audience mu Congress ya ekyo kiyita mmere kintu si kitono Al Jazeera lingange wakawuwe Al Jazeera sebo tojitulumalaga jitulamu
bakusookeremu kasenge ne bakunya ebibuuzo bagawo tali qualified Kyagulanyi yingira nga bw'ayagala ne bamutomeza ebibuuzo byonna nga bwe yeetaaga ekyondo ky'Obuwalabu kuba Aljazeera Buwalabu ekyondo kya Buwalabu akirina kati oyo ye muntu gwe mwagala okuvuganya temusobola kubanga bwe yalinga ava eno gye yava azze agattako buki kaakati muvudde n'ebitiibwa bwe emmengo ate mutandise obiteeka ku ttaka naffe tetukyabalaba nga babitiibwa mmengo naye luli twabatunuuliranga nga babitiibwa panaawo tandise kuba ebituli Kyagulanyi gwe twatunuliranga nga wa ghetto kaakati gwe muwamba ne bwoba omusanze wano okuwa appointment weesunga kuba obuwa appointment ogera ku miitinga Kyagulanyi bwe bannamawulire emisire gye mudduka nagwe munnamawulire kona yatwala tukoze appointment genze magere ngaji tokyaliwaawo ngate wamaanyi ampise principal ampise sanange kati waliwo ebintu ekintu kyokkiriza Kyagulanyi is a class era nakugamba nti teri muto mwavu Kyagulanyi is a class okitegedde